Tuli ku Tambula Uganda ne Clear Media ku YouTube channel. Towerabira ku subscribinga. Leero nkyazizzaako omugenyi waffe waswa Emmanuel, omu ku ba famous bloggers. Yeah, waswa Emmanuel. Twayanjulira abantu abakulabe. Muli mutya mikono gyaffe, nsuubira muli bulungi nnyo. Amanya gange nze waswa Emmanuel, kansubira oli bulungi. Akantu kawanike mufune ku sound ennungi. Ndi bulungi. Emma nga leero oli smart kiki? Ase n'esamba. Of course ndi muwagizi wa Asene ekyo kimu. Naye sambadde mujoozi guno olw'okuba nti Asene egenda kusamba. Jasi namanyira okwambala, simanyi okwambala nnyo nnyo. Naye ekyensanze kye nnyambala. Akagato nkaagadde. Sente. Singa tekabaddeeko nfuufu singayi. Kasokola sente ebyo bijja okubikola. Byofuna obuntu obutono bwetuusangako. Bwekiri. Emma, tubagamba gula ebintu byo osirike. Obigula n'osirika n'otereka. Ojjayo lumula lumu. Ojjayo lumu n'obakangamu. Emma, tubuulira olugendo lwo mu media. Ojja otya okubeera famous nga tukulaba buli wamu wooli. Gwe omu ku ba bloggers abaliko. Ekisooka kya byonna nebaza nnyo omukisa gw'okunkyazaako. Olina channel bbiri, tuli ku eriwa? Tuli ku Olutambula Media ne Clear Media zombi. Okay, tuli ku channels bbiri. Tukalabira ku Olutambula Media ne Clear Media kubanga tulina omukulu Mukyala Charlotte Agnes Queens. Y'omu ku baana batandika okukola ebintu bya media nga mbalabako bwe nagaidinga ku kyokukola atandise okuvaayo. So kale ombuze ekibuuzo nti how do I come to be famous? Ekisooka kya byonna is the love for YouTube, love for media. Kwagala media kwe kwandeetera okukola ennyo n'enfuuka kyendi. Kuva dda zinyala beera informer oba musomesa. Like njagala nnyo okubeera nga I can talk about something ensi n'ekiwuliriza. That is me. So kati nali suppose kubeera lawyer by the way. Naye njagala beera munnamateeka. Then nga mpulira ekya radio talent bweriwe ekya media. Amateeka be gannemerere olw'okuba ebitabo byali sente zannemerere zigasoma. I took up my second option ey'okusoma media. Era n'ensoma ebyamawulire Friend Media Institute. We navaawo ne ntandika okupamba n'obulamu. How do I make it in life? Era byo njagala nnyo mbeereko famous nga I can speak. Wakiri abantu bitaano ne bawulira nti Emma yakoze eki something. So I've been working on that. Era olava mu ssomero nandikirawo okunoonya butya bwe penetrating. Ne participatingako mu bivulu, promoting abayimbi, mpola mpola. Bwe namala okubivaamu byonna byonna ebyo, I had to engage mu kunoonya omulimu gwa profession yange. Nengendako ku TV. Nakoleko TV gye bayita Apex TV, eyafuuka KSTV kati. Ye TV yasooka okumpa omukisa nembeerako ku premises za TV. Nga ati ne office ya TV obeerawo mu marketing. Era yampa omukisa nebikirako ne kumpewo. Nali bampangayo obudakiika butono ku program bangamba nga tuula ku show. Just few minutes. Nenjogera ku motoka z'empaka. Dakiika 5 oba zezimu okunyumirwa. Ate lumu mu weeks 3. Yali unaveeyo negatta saalwawo nnyawo ngakola myezi ng'ebiri. Negatta ku ABS nembeerako emyezi 4 mu marketing naye nga sikola. Nga sigala ku TV. Lwali lumu omukisa gwali guli abampita nti balina meeting. Ninja meeting ya AGM ey'abakozi. That was 2018 November. Ati meeting eyo nebogera kati babamaliriza. Nenga mutabani w'omugenzi ga Pastor Jengo ntomanyi. Lwaki nange tompa program ku TV mu maaso g'abaana bonna over 40. Nti otya ne mugamba n'abaana bo basinga okuweereza. Basinga kubeera kumpi ne basinga experience na buli kimu. Kyolina okukola kiri kimu, give me an opportunity tukole. Abangamba y'onoosobola nti neekubira akalanguzi kennyini. Nga bangamba olaba weesabidde ekitegeezo ojja kukola ki. Naye I had information enough. Ne mugamba nabo basinga okuweereza bansinga kubeera ku TV n'ebyokukola bimanyi. Kati tandikirawo Mr. Luswata n'oyo mutabani wa Yiga bambi namwagala nnyo. Yampa omukisa ogwasookera ddala.
tutandikirawo okukola ku ABS worked for some good time. Eyo gye nsisinkana abantu okwali Segawa ffe gwe twayitanga scheme Edgar Wycliffe Sally nga nabo ba editor mu ABS nze nga ndi presenter naye nga ye Segawa yayingira dde bya YouTube nangamba jja tugatte obwongo ku channel ya lifestyle netutandika ogikola netukola ebintu twakola ebintu ku social media wano nze nawe tuli ebintu biri ku social media ffe tukoze ebintu. I'm so proud nazimba channel ekyasaba subscribe amba blog abawano lifestyle nze nagizimba nefuna abantu bayitirivu nnyo sagizimba bomuntu agizimba ne Segawa because of my emirimu gye nawaayo obudde bwange na biki buli kimu it became famous. Era omuntu bw'ayogera ku Ugandan lifestyle agamba Waswa Emmanuel. Yes. Abamu tebamanyi nti ne Waswa ina YouTube channel yagamba Waswa Emmanuel Ugandan lifestyle because we bamanyira nagizimba wholeheartedly kuba nali nkola kufukuba wakabi. We used to work from morning to evening but from field interview pa interview buli kyo twagikola singa twauploadinga video munana ku YouTube buli lunaku. Kati ogambye nti nno ng'osaba ku ABS omulimu through Byangu. Kati abo ba presenters oba ba cabinet members temwalimu abawakanya nti tonnaba kutuuka okyabulamu? Nze obulamu bwange I know who I am. Bwe banga ngenda kukola ekintu kyokolaba omulala yanditidde nali sibamanyi bapresenta ba Aisha Kalondozi bonna baali we bali ba Pistatu nga tebamanyi sibamanyi nebugamba tolina muntu ansinga kuweereza wano balaba bonna amaaso gaabwe oli omu natunulako ne mbagamba nkyogedde mpa omulimu bano bonna mbasinga era indeed I proved myself siga nali mbasinga naye I was so informed nakola ebintu nabo ne batyamu kuba buli kimu kye bampa nali nkimanyi and we worked. Ku Ugandan lifestyle twakulabanga ng'okola show ya Lugambo. Emma okikola otya okuba nti wakolanga show y'Olugambo noluusi n'ofulumya Olugambo nga luli fake ate olulala ogenda okulaba nga kivuddeyo we bati ate ne weekubira sayidi gye wali osuddewo ojja otyo kirwanyisa amawulire gakyuka galinga nawolovu nja kukkiriza nti YouTube oba social media yayonona amawulire nti buli omu aba anoonya trending story na breaking story. Tekiniki y'amawulire ntono nnyo bwe twatuuka kati kasanfuna side yo oba ebulamu ne kasantegeerako konti kyalo teyakoze bwati kuteekayo kati ida bwe nonoonya ne weeprovinga oba nenkulekerayo n'osigala n'ekintu kyo. Kati Emma naye kati kyobalaba twakolanga stories ezo tewali ebiseera bisinga stories twakolanga tezaalinga fake wabula zaalinga zibulamu era nga ebeera eri awo n'ogikola oli n'agiwakanya but after a few days efuuka ntuufu kyekyo. Emma okikola otya okuba nti abantu abamu bwe wayogerangako olina omwogerako nolaba nti omutadde ddala wansi nga nawe wootuula wansi okaaba okikola otya okuzza ogwo omukwano kati kuba kati si field gye nkulabamu? Ekisooka kya byonna buli kimu oba odevelopinga mu mawulire where sometimes we go hard bw'ogenda hard mu mawulire n'onyigiriza omuntu public munaye welcoming kuba baserebba n'olusi bannantu agambwako ensi ebatya but bw'ovaayo n'omwogerako nti Chameleone yakoze bw'ati hard nga toweweese ensi ekuwuliriza ate era ekirala wadde kibi sometimes kibi naye ate kyekibamakinga baagala nyo boogerako ebyabulamu bimu ku byamakinga conflicts amaliko gatambulira so buli omu tumwogera kulaba nayogera ku Basudan banjiri byenkya neggulo wano nimbalangira nti bane music mubi nibantabukira but sometimes you need to go hard omuntu omugaba mazima nti kino kiri bwe kiti oba nfuna era omukwano gwali gufudeze ababimbi bangi twayawukanako nabo ate ze I speak my mind bw'oba oli mubi gamba oli mubi period netwetereza bwetereza maaso omu kwa bali bankyawa yali spice nina binamwogerako awo
oluvannyuma tukkaanya ne bikola ki ne bitereera. So no one is perfect in this media. Ye omuntu agambako ne luggwa ne mulaba ekiddako. Twakulabirako mu kavidiyo ng'ogezaako okusaba ekisonyiwo eri Abasudaani nga rumors zaafulumye Emma baamukutte ne Angela Katatumba. Ki ekyakuwaliriza kuba abamu tebavaayo ne bagamba ojja ku apologizinga oli n'agaana. Ekisooka kya byonna okuwandiika apology yange eri Abasudaani, Abasudaani bantabukidde bangambye neetondera eggwanga lyonna. Obuzibu bwavuddewa twakola interview ne Angela ng'omunana last year yali ya Luzungu ne mboogerako ebibi yagera ku music waabwe ne mbagireka ekyo sikyegaana naye nali mbagambako nabagamba ne music si mulungi video si mu bubi era nabuuza Angela okola ne basajjalo nga music abulamu naye yali abakola music omulungi South Sudan bangi nenze gwe nali ndabyeko yali akola ki era mu sentiment zange nabagamba nti olimala okugondozake olwa John Frog olungi naye ate zino enyima eddala mbi ati video ya trend paka South Sudan nebakuba amawulire gonna ge South Sudan radio zonna nezinjogerako Angela Katatumba nga nakugamba munna omuvubuka n'atumanyira n'atujolonga nga totudefendizeeko so they ran hard on me baatabuse ne bangamba nyina obeetondera kyabugunjufu okwetonda. I had to bow down and apologize to them. Kulubanga munange babadde bagoyeze road nga bagamba kyenakola bagenda goba abayimbi Uganda bonna South Sudan kati omuntu omunfirize gwanga ddama era nze golaba olutalo nyina luwa kati wagenda ba South Sudan gwanga lyonna. Kati mulyali tewawuliddemu kutya ku ky'emirimu gyo n'ogamba emirimu gyange giyinza okwesibamu tugambe social media zo zonna nebazitwala natidde ebyo they can hack you basobola okukulinga down basobola red flagginga obunfuna that's why naina lino okukakkana n'ebirala basobola okutusako obulabe oba bakambwe n'ensobi nagirabye mutuufu mala okudda mu kavidiyo nenketegereza nga gayi nabakomerera waliwo kitutogamba mutuufu nabayingira okulimba kubiikira kwanti ffe mu mawulire twayiga okwogera kugamba nayogera statement yange oluvannyuma kale yagenda mbi nembeetondera. Kasooke nkuliseeyo ne ku accident gye wafunye wadde batono nnyo abaagitegeddeko naye nze omukubbo oyogedde kusomako Emmanuel ate nkimanyi nti oyo good at psychology. Psychology wamusomerera oba mu media bw'ogenda mu kusoma okuba akuteekako mu psychology tebamusoma psychology bagatta ku byolina omuntu alina logic aba natural logic era mawulire abatabina logic nga gwe nina batono ekitegera people who can sit and analyze okubeera logical n'olaba ebitumunda b'endala obeera logical ekyo kitone nkiina nze ntuula nekutunuulira mu dakiika ntono nendooza kyokola ki oba nempuliza ebigambo byo nimanya kikyokola ki so okubeera ne logic oba okuba ne psychology nga mungi eba IQ kiba kitone mu bwongo kati okusoma we just polish up netutegera basic exercise koza psychology naye ng'omuntu atalina psychology aba tamulina omuntu atasobola kuanalyzinga nsonga batakola ki abatasobola kati entegera yange naawe erina okuba nga eyawukana nnyo endaba gyembirabamu eyawukana ku yo osobola okuba nga gwe ekikopo essimu ogirabanga simu nti yerema akwata Infinix ye bweti naye nze wenjetunuulira nsobola ntwala obudde lwaki Infinix eno yakola bweti lwaki eri bweti bwenkola bweti nkola ntya ekyo kiba kitone oli bakera gwakya nagamba tya Emma ne bagamba nti Charlotte mwenzi sijja kukomerera tilwaki oli mwenzi I take time sijja kubulemenga olwokuba oli mwenzi nja kusooka mmanye lwaki Charlotte mwenzi ayagala obubeeramu oba tayagala kyo kimwezi okubanga kimutaddeyo so I go deep nekustudyinga era I end up nemmanya nti kati ayoenda lwaki kino nakino kitegeeza singa bafuna kino obwenzi asobola okukola kino okuvaamu that is it so ne mawulire psychology tumusoma it's a course unit naye era psychology gw'osomye tagatta nnyo kinene kwali nakyo ali nakyo kwozimba gw'osomye
Emma ebyo byonna obyogedde naye nkimanyi nti oli celebrity oli blogger onoonya amawulire oli famous buli kimu Emma oli ova mu Ugandan lifestyle abamu tebamanyi nti no waliko wa Sure Events Sure Events eyo yali yani kuba mwalimu ba Hope Heights nga yasidika Sure Events sagibeeramu naye Hope Heights ye yali mu Sure Events at Hope Heights namuyambako mu promoting music we naye nga yali mu Sure Events waliwo omuntu oyo yali muntu family member wa Hope Heights eyankwasa Hope Heights nangamba nyambako omuntu ambulizeeko naye namupromotinga nga simujje mu Sure Events era gyali but they are falling out the Sure Events bali magana naye namupromotinga nganze muyambako buyambi kulwa sikulwaho namuyambanga kulwa mukwano gwange oyo ye yannoonya nangamba nyina omuyimbi bwati ye Hope Heights agenda omunkwasa agenda omunoonyereza nga wa Sure Events nengamba kasa music kyo kimu nemuyamba n'atambula agenda mu maaso kubanga nange nali kifunamu so Sure Events teyali yiyo Sure Events company ya Isma Fahad Isma etegeka ebivulu biki Sure Events yetegeka shows za NBS nga bulaba kachapu n'ebiki company nene nnyo Isma mugagga naawe jasize omuyimbi namuyambako buyambi era ne mu Sure Events agendayoko Isma abawala babyeyo nga bakwepikira Isma Emma abawala bakubyeyo nga bakwepikira abawala batuufu okunepikira ndi mubi nedda toli mubi siryandisamu kyogamba bwekwana oyinza okugaana singa nkera nekuwaneka akyalo ti nkuyimiridde tuve mu bya kamera ngamba nawe hani ebyo sanga we are realistic singa kende gamba kyalo ti nkwagala nga ndi serious kyogamba oyinza okuŋŋaana nzokadda kwesikamu kati one banjagala olwa karakita zange banjagala olw'embeera zange bibiri karakita zembeera abalala bakwagala kuba oli famous abalala bakwagala kuba oli omutima mulungi buli omwena kyanjagaza bangi baagala okunzaalira abaana era singa nali nzaalazaala singa nyina abaana nga nkaaga kati akaana kaffe wakazaako ate nina omwana olowooza tulinayo akaana kaffe kamu akawala munange oyo omwana si wange the fact is kino nkibagamba sirina mwana naye njagala nnyo abaana era buli muntu yenna omwana wo obeera mukwano gwange omwana wo muyita dota era teranyo postinga abaana ba mikwano gyange kati olinda kyoba abakazi be babuze ab'okuzaalamu tebabuze si kuzaalamu n'okubeera nayo ewaka ab'okuzaalamu tebabuze kuba bangi baagala okuzaala nagamba ema njagala nkole ki nkuzaalire negokwanyeeko yagala akuzaalire n'ebisigadde naye ensonga kisaba kuzaala ng'omu it's because I feel nkyalina ekyambulamu ng'omu nyina kyenjagala omwana wange nsoke nkimukolere ndyoke nzaale okitegedde yensonga yokka lwaki sinaba kuzaala then ogambye lwaki sinafuna mukazi gwembeera naye sinamufuna kuba simulina anti ekifuula amaka nti amaka mukyala sinafuna mukazi kuba simulina ate ekirala owa nkyalina ebinkutemu ng'omuntu personally ngekyasotiga out and there's a type of woman gwenjagala olwekika ky'omuntu gwenjagala omanyi alanye omukazi nga mwagala ku mutima direct era njagala nzale mukazi nga mwagala nnyo si bino bya just saagala nzala muwana abandi mulekaawo naye nga abakazi jamukozi jamufuira nja kuwasa kuba tukuze abatono benasoma nabo bawasiza mikono gyange gifumbiddwa fe tuli awo twenyera bwenjezi naye tujja kuwasa Emma tofunangayo offer kuddayo ku TV ku mpewo nsobola ogifuna singa mba njagala naye sigisabanga naye nga togyagalayo bwe njifuna nga nnungi nkola because social media temala yokka TV nandyagala ngikoleko TV nnungi okukolako naye TV ki si buli TV nayinza okumpa omulimu newukola saagala nkulimbe sigandako okukola ku TV naye social media eno yatwonona yatuwa peace of mind
YouTube zaba zenjagala zempeereza oba mwenda za kiro gwenjagala gwenteekayo gwenjagala okwogerako gwenjogerako webasaza okukola okutabasula ninga makolokoto gwenjagala gwenkyaza sirina muntu andirectinga bikya nkola n'omuntu omuwiikiri Fred Gasali bwe tutuula ku ttebo ntwogera bweŋŋaana ekintu asandika weba ŋŋaana bwe nkikkiriza oba onfuna ye muntu ogu yajja okuŋŋaana ekyo kireke naye nti ya protocol ate kati gundi yagambibwa ati kati wanze nako okolera TV bakoleranga TV ezo naye nga baloza batuyamba buyambi oba kitegera kati zokolera TV terms and conditions zino okuba nga ziwerako olina okuba nga osasula bulungi kuba YouTube esasula olina okubanga ogenda kukkiriza kugamba kati zokolera TV kuba nakimanya nti I'm worth it luli baloza nga batuyamba buyambi kati nange okukolera makuwa offer so bwe nfuna ddiiro nga TV eri clear nga ddiiro tegenda kunkooya nnyo ng'ejja kukkiriza nsigale nga nzizukanya YouTube yange nsigale nga nkola emirimu gyange timetable ng'eri clear I can work for them. Emma kyekifuule ow'enjawulo eri abalala ombuuza ekibuuzo ekyo kirungi nnyo what makes Emma a different guy ekisooka nze mpanya abantu ekitiibwa I respect everyone nga buze enundu z'omanyi ekyokubiri nze nategeera wali obuyinza ne ssente naye oba otunula otya ng'olina ssente n'obuyinza oninnyako n'ogenda ebyo nabitegeera kyokkola buli muntu muyita boss kasoba nga mmanyi you add something on me ng'olina okitegedde then ekyokusatu am real nze ndi waddala sipositinga kyesiri seerimbika oba onfuna postinga erolansi byempositinga byebyo bikwatako byembeeramu because saagala nnyo okulimba nsi I post what I am and I'm real ate nze ndi w'amazima obulamu bwange nimba wekyetaagisiza naye ndi w'amazima lwaki saagala abantu bejjuse njagala nnyo buli embeera mu bulamu bwo wasigalewo emark Emma yayitako mu bulamu bwange nandekera ekintu ekirungi oba oli girlfriend I make sure nina kyenkulekera mu bulamu bwo either omwoyo gwe nga nguluŋŋamiza oba nga nyina wenkutwadde mu magezi mu ssente n'ebirala era ze sikotogera bantu kubanga ne bw'okutogera omuntu omukisa gw'omuntu bw'ogulinnyamu togutwala ebiseera ebisinga kati njagala nnyo okulaba nga buli muntu ali bulungi gwe Charlotte otambula but foundation ye muntu yakuzimba ani it was Emma ye muntu gwasooka okusinkana nenkubulira ebituufu kati omuntu ne bw'onoomulimba ekintu omuntu buli w'omulimba ekintu ajja kufuna omulala mubulira ekituufu so nze bamubuuza nkubulira amazima tekyo bakikola bati kuba it's a big space ate ekirala nga nze njagala nnyo abantu naturally newankubadde ndi mukambwe nnyo naye ng'oli mukambwe nnyo ekisembayo nze nga tonkambuwalira antonyizangako ndi mukambwe ndi deedire ate mmanyi okuhanulinga abantu nze kutunulira bwenti nemanya ekyokukolera weba nakkuba kikunyega olaba bulabi kikola bulabi gwe wasonyiza nkyankalanyiza nze nkunoonya byange nezivuga so akulalika ate nja kukola kyenakola nga kibi nkikukola nzekka in silent olwo ne luggwa simala kulalika kyalo kyo nagweza ojja kundaba I don't do that so bitufuula ab'enjawulo ate nze njagaliza nnyo abantu kuba njagala nnyo abantu olw'ensonga abantu bebatubezaawo nze ndi kyendi because of people ogenda okwawukana ne Ugandan lifestyle n'otandikawo eyiyo waswa Emmanuel ne Trust Media Uganda Trust Media Uganda tewajjosa sejjusa erinnya waliyina already sejjusa one ekisooka sejjusa kubanga nakola ne Ugandan lifestyle nga njagala era I'm proud tuze nabazimba I'm very proud of that era nange nze bwe wambuzanga sijja kulimba ndi kumpewo zaffe I'm very proud nali mmanyi waswa Emmanuel ku Uganda bulenda lifestyle nga erimiriddeawo ndaba amaanyi gange gokka era nze tewali YouTuber alina kyayinza kuŋŋamba kuba teri YouTuber alina channel yenkaneyo mu WhatsApp ebyo naze nabikola okuva nagivaako yeyongeddeko jasama tumutwalo gumu gokka kitegeeza bunaze nabakola ki so I'm just proud of that ekyokubiri okwawukana nabo twali tumaze twali tukyakkaanya mu nsi eno kyebayita ideological factor kikulu niyo mbeera mu laavu kasabbaawo omulema okutegeragana
Mute. Yeah. Mubulonji. Kabe boyfriend. Kasitaba nga alowooza A nga golowooza B. Move on. What omugenda genda maaso. So twatuka point nga tetukyakkaanya. Nemweta mu bulungi. Sina nange n'omugenda nyega. Nze nagenda ku makya nga mbaga ngenze. That's all. Because I wanted to do something on YouTube. Nga tetukkaanya nakyo. Nga sisi tetukkaanya nga ndaba. Sina n'omugenda agambako nti ngenda. Lakini nagenda bugezi kumanya ne mbayita bonna ne mbatuuza ne mbaga avukona. Tewali yakubuuza n'okubuuza lwaki ogenda. Of course balina okubuuza Emma what's the problem ne mbaga ngenze nze mmaze. Kubanga nali mbanyonyole kitewali. Kyenkola kati ku YouTube kye njagala okukola. Lakini nali mbikoze nga ndabiweddeyo nga tewalidde kukyuka nange. Nga ndaba buli omu alowooza bba benkuba nabo balowooza kirala. Ninga mazina azimba channel eno solo zimba endala. Abantu abazimba channel eno basobola zimba endala. Abayagala channel bajagala because of what's Emma. N'abala bajagala because of lifestyle. Abasigala bajja bakole ki? Bajja nange. Bajja nange ne bajja nange. Move and I'm happy. Nkola byenkola. I'm so famous. Ndi w'amaanyi n'okusinga kyolowooza. Bwe nali. I feel I'm so You're just proud of yourself. I'm very proud because byenkola byamaanyi nnyo okusinga bye nali nkola. Mpuliranga my life changed so much. Era olaba Emma gwalaba oli si Emma gwalaba kati. Owakanamu. Era tewakana sebo siwakana Emma oli yakyukira ddala ku Emma ogwenda. Kati Emma kambuuze. This famous life ogisanze otyo gihandolinga kuba scandals ezimu toliimu ng'ogyeko n'ey'Abasudani. Ate naje ndi mojiraba nvudde mu sikano nga yagwanga damba omanyira nti I'm a class above the ordinary boros goine bloga gomanyi yarayiririze gwanga damba kati gwanga damba lindi bukiika ndikuli bukiika webaka tewebaka toba wa bulijjo kati this famous life it is the way you handle it famous kyogifuula kyekufuula boleta mampati ndiga kusaako so ondaba nze n'ebireera byange I know I'm famous. I know people love me. I have a very big name, a very big following. What am I doing to YouTube? Simanyi osinzi. But kuba nkoze ebintu oba nfuna naye I'm always humble because ekyokubeera Emma ku YouTube famous tekinzijjako wa Emma oba nfuna ate nze nategeera ssente weeri kati abantu bamanyira bye bakuwa ssente ng'olina erinnya lyo naye tolina ssente oba olina erinnya lyo naye odirengana abatalina manya nga balina ssente kazi namanya embeera z'abantu nezitegeera I remain Emma. There is Emma owako YouTube ne Emma wa bulijjo. If it's business, it's business. Era n'obeera ani n'ongamba Emma njagala kulaba ng'onsinkana kubanga mbamanyiza okubako kyenkujjamu oba n'erinnya lyo nenga oli onyomanyoma agenda kuwa $5 million. Kati nze nagatta ssente n'erinnya ne manya nti bitambulira wamu. So I'm always famous and humble. Bino sirina maalo nategeera mangu ebya being fame like kyanyingira mangu nemanya nti neba ofuna million views meka osigala gwe Emma neba oba wakabye otya you remain Emma olesowani emmere emu osigala n'emizeeje giri gyenyini n'emizeeje nga Emma ng'omuntu abali gye batamanyi nagenda okulanga niwemba wakabye nti emizeeje yange tegikola ki tegikyuka era babeera nange ewaka bamanyi bw'osanga nabo wira just laugh as if you are normal people hey kubanga osigala gwe Emma kali gasikegattawo begasi Emma baako obugambo bw'ogamba eri omuntu ayagala okufuuka famous nga gwe eri nze nange atudde wano njagala nnyo one beera ng'omanyi kyoyagala two take up all your chances buli mukisa ogujja gutwale teri weyagaliza ennyo ng'omuntu buli kalungi keyagaliza ekyandibadde kisembayo noonya omukisa togulinda kunoonya omukisa baginoonya mu buli mbeera we are realistic buli muntu yamanyi wajja omukisa kati gwe womanyi wosobola okujja omukisa n'ofuuka famous gunoonye
Obaddeko Olutambula Media ne Clear Media nga tuli ne Waswa Emmanuel nange Ntumba Charlotte Agnes omuweerezaawo tusisinkana olulala. Mubere bulungi bwera.